Nze Bishop Enos Kitto Kagodo lw'ekisa kya Katonda mulabizi w'obulabizi bw'emukono ow'okutaano. Tuli wano ku lusozi Namirembe tuze kwegatta wamu nga famire y'ekkanisa ate olw'okukungubaga olwa taata waffe Bishop Ssekkadde Balagadde eyawummudde. Naye ng'okusinga ng'abakkiriza twebaza Katonda olw'obulamu bwe kubanga Mukama yamuyita n'amukkiriza ate n'amuweereza n'obulamu bwe bwonna, era twebaza kuba abadde taata waffe wakyakulabirako, ffe atusumbyeko, atuyigirizaako, abadde menta waffe mu bintu bingi. Ffe ng'abaakajja mu buweereza buno twali tumwebuuzaako mu bingi, ate nga era atuyamba, twali tumuyita n'ajja n'akola obuweereza wonna. Abadde muntu mwangu nga teyeegulumiza nnyo ng'omuyita newankubadde abamu ku ffe abadde nga taata waffe, naye ng'asanyuka ate tumwebaza. Bishop Ssekkadde abadde n'ebirabo bingi, isooka byonna abadde musajja ayimirira ku kigambo kye, si wankwe si munnanfuusi, ate nga musajja ali smart. Nze nakyalako ewakaawe, naye olw'okuba namukubira nti ŋŋenda n'ateekako kasaka nyanirize kuba kanoni ajja, nali nkyalina kanoni, n'ateekako kasaka ne mugamba ate tulina service nti neetegese kukwaniriza. Kakati ng'olaba abadde musajja nga awa ekitiibwa naffe abalinga abato, so tujja kumumisinga kubanga figa ye nnene mu kkanisa ate yakola omulimu, kubanga nawe Namirembe emyaka egyo 15 n'akola mu kitiibwa ekingi ekya Namirembe, n'akola bulungi. So twagala nnyo okwebaza Katonda obulamu bwe. Abadde musajja nga mulokole, era ekigambo kye ng'akisa wakati nti ye yalokoka. Akati nno ekyo nakyo kigambo kikulu, tabadde munakuwunjawunja kwonna. Tuzze okwetaba mu kusaba kuno okw'ekiro kuno, naye nga tulindirira enkya okwa saavisi enkulu ssaawa 4 ate ssaawa 8 n'okuziika. So enteekateeka yeeyo, tulinda bode etuuke tugende mu saavisi n'okuyita mu kiro ate n'enkya bwe bityo. Lusozi Namirembe nga tuzze mu kiro kino mulimu okububaala naye nga ate twebaza Katonda olw'obuweereza bwa mukadde waffe the Right Reverend Samuel Balagadde Ssekkadde omulabirizi eyawummudde. Twebaza olw'obuweereza bwe. Ffe abamu twaweereza naye ebbanga ddene ate nga yatwawula ne tutambula naye. Tumulabye nga tutambula mu lugendo luno. Tujja musaalirwa naye tusaba Katonda awanirire maama ne famire ye taata nga taliiwo. Abadde taata eri abantu bonna ng'afaayo, ng'aluŋŋamya, ng'alumirirwa. Kale nno ng'avuddewo tusaba Katonda ataayimuse abalala bakadde baffe ate batwale mu maaso obuweereza nga ye bw'akoze. Tuzze wano ekiro kino ekyokusula wano nga tuyimba ennyimba nga tutendereza nga twebaza Katonda olw'obuweereza bwe, olw'obulamu bwe. Katonda amutuwadde ebbanga naye tubadde nga twebaza nti Katonda amututte nga mugumu, ng'oyinza n'okulaba ng'alinga ataawummula. Tubadde tuweereza naye emirundi mingi. Kadde baffe abalabizi badde bamutuwa ne tuweereza naye, naye ng'omulimu agukola bulungi.
kale no tumusaalirwa ng'abantu naye ne twebaza Katonda eyamuteeka mu nsi n'amubeera okuweereza ate n'amulokola n'ajulira Mukama waffe kutuusa ku nkomerero. Kale ekisa kya Katonda kibeerewo ffenna okutukuma n'okutulabirira nga tujjukira obulungi bw'ebyo Katonda byamukozesezza bye tumuyigiddeko ebirungi naffe tubitwale mu maaso naye okusinga byonna nga tubeera abajulirwa ba Mukama waffe kubanga ekyo Katonda kyatuyitira. Venerable Canon Isaac Membe Kijambu Sabadikoni okuva Mengo Archdiaconry.